Mama babiri Maria badde babiri gaberi nanye kati ng'omusajja omukulu alaika wa kitiibwa ali ne mukwano gwe afukamidde wakati wasi waabwe bali mu kunyumya byabwe byasi ya moyo ono akuba kifaananyi ogwe nadi nenaga nange tujindi banade banywa abadde bantu ebibumbe bibiri nga biraga byenyumize subankubulire nze waka wali ntudde lw'abaana ndi kumpiso zedde nfumita naye ngumye ntudde lw'abaana ne mugamba wakamala emyaka emeka ku lw'okutula n'abaana naga musumba emyaka 10 ndi ntudde lw'abaana nga naye batuuka eri mu bintu biri ateekawo buteesa emirimu ne omwami n'akola n'amaliriza n'agamba bintu ki oli muntu mukulu atoyambadde ne kanzu kagalira kifuusa kizibu nga yanobadde emyaka nga yanobadde abantu tuba nabo mu kyaki ng'owogera ekiga ng'oli mukubulya nze mbalaba ng'oli mukubulya nenga taliiwo obwongo bwe buli ku bizibu ali mukuteekateeka gakatika ndi mukola kasooli abamu tuba tuli mukubuulira ng'oli ali mukola kasooli ngali ku misoli gyali alowooza musiri gwe alowooza birimu sepiki byalisemu ebifi kashaga matabanga alidde ebifi oyo mwana zimwesiga tuli mu service nti omuzannyo mungi mbiseera bino bye tulimu bakusanga nga abanoonya babbi ng'oyina ebiviiri bakutwala lwaki bakutwala kyekyo abeekuuma nnyo buli alina dread akuma that crown emisota giri tejagala gikwatako najjoogerako buli alina dreads nze nsaba mukama amugambe mukama ndi mulokole mbikulira kankubulye lwaki omwoyo mutukuvu atula mu mibiri gyaffe kimutuuza mu mibiri gyaffe akimanyi omubiri mukyankalamu nze nawulyako okositolo omuvubuka yagamba nti bwe yagenda mu maaso ng'omusumba ayita abantu ng'abakola bukozi bati nga bagwa kati naye n'agenda ng'ayagala ku experiencinga musumba oyo asobola okumponya mb'olwatuukawo ne banne bwe baali bazze nagira umuga yera asigalawo nga talina kyawulira mbuli kyava mukwata ku mugulu gwe gwa naawe ota script Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita 1 okuva ku Bombo Road okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Export TV kwaniriza ko nyogo wenna mukwano gwanga atulaba abasinzire bweru gwanga omulimu mukola gw'amaanyi mukama katonda abatuwere kyemusinga okubanga mwezaaga amanyanze omwana soda tukomyoni musumba Roni Kalungi okuva ku Allies International Church nakasada tugenda kuweereza ngenda kusaba story ya leero bakugojiwamu seyalingirako ne munno obaka baba bukutteko manyiryo n'omulago bugenda okukola ki kugenda okukwatako so ata na subscribing please kindly subscribing mikwano gyafa aba alpha bo bakuba ebifaananyi mutu w'emirimu ba blood mutu w'emirimu emikolo tugikuba ebifaananyi ebirungi ku noti 770 942 abayina embaga bannaye mutu w'embaga gamba ani ono ankani yabadde yakava mikolo embaga agituwedde ankoroni atuwe embaga tugikube ebifaananyi n'abalayisi bonna abali abateekateeka okukola embaga abali ebweru eggwanga abaagala okukola surprise parties abaagala okubakulisaayo ebweru eggwanga kamera wezife tujje tuweesa omukolo ki ekitiibwa
engenda kuza omwezi mukaaga omwezi ogw'omwenda tekyabula yadde ennaku eziwera dimansi nga 2 zokka tugenda kubeera n'omupiira nga tuwuttula ekkanisa ya Rise Church International ya Musumba Loni Kalungi wanene Lugala tugenda bakuba omupiira tuve mu bakuba tubasekule tubafuule ekisiimuula so lunaku olwo nyenda basaba mutwegatteko mu nteekateeka nnyingi tugenda beera live nga tukuba Rise Church omupiira ogw'abakyala n'ogw'abasajja oyagala kola ku Musumba Loni nga tumuka mulentuuyo ezitali za goba mizimu wabula ezo kusamba omupiira kuolo tugenda beera live ku Export TV olunaku lugenda beera nga mukaaga omwezi ogw'omwenda bane mutwegatteko ate tunaamaliriza akawungezi tugenda beera kyebayita worship evening kuva saawa mpaka saawa 4 kyemmanyi mujja kukolwa bulungi olunaku olwo naawe yaniriziddwa abaagala oyimirira naffe mu nteekateeka data biki ebyo 07709442 Musumba Road yebazibwani Yesu Kristo manye ennaku zino bw'oli bw'aba akugamba nti yebazibwe mukama mubuuzi mukama ki bamukama bangi abakama tulina omukama waawa ow'ettoolo yes tulina abakama bangi akugattireko Yesu akumalireyo Yesu omwana wa Katonda omulamu okonsolinga mugasseeko bungi osobola n'okukagattako tulina ne gabu Yesu teryemala lyokka tulina ne gabu eri Jesus tulina ne Yesu International ku TikTok nalaba ne mu kisaawe ky'omupiira nga mulina Yesu ndoza kyekyabakubiza bakubyanga Uganda waliwo yaddanya omwenge naga Yesu tukubiza todda wano Yesu yagobeddwa enamboole so banyawo ne basaba omuzannyo tuli mu kiseera ng'omuzannyo mungi buli muntu kyokka omanye ekitegeeza okubanga omuntu alina okubeera serious tuli mu kiseera nga ali mu bufumbo ate anoonya banoonya nga ate ali mbufumbo batudde lw'abaana era ku mikutu gino waliwo ka video ke bampeerezaako omwana wange ow'obuwala ali bweru yampeeza ka video nga baali live omusajja nga anoonya n'omukazi n'ajja ku live y'okunoonya ne beegwako nga akafaananyi k'omusajja tekaliyo bagenda okulya nga mukazi yennyini amufumbira ettooke ewaka yayogera nga yanoonya ng'eri atudde lw'abaana kyova bataata nti n'abanoba lwagenza okunoba tanoba ku olwo abayanoba dda era owulira abakyala nga gamusumba nkubulire nze waka wali ntudde lw'abaana ndi ku mpiso zedde enfumita naye ŋŋumye ntudde lw'abaana ne mugamba wakamala emyaka emeka ku lw'okutula n'abaana nagamusumba emyaka 10 ndi ntudde lw'abaana nga naye batuuka eri mu bintu biri ateekawo buteesa emirimu ne omwami n'akola n'amaliriza n'agamba bintu ki oli muntu mukulu ate oyambadde nekanzu kagalina kikifuuse kizibu nga yanobadde emyaka nga yanobadda abantu tuba nabo mu kyaki ng'owogera ekiga ng'oli mukubulya nze mbalaba ng'oli mukubulya naye nga taliiwo obwongo bwe buli ku bizibu ali mukuteekateeka gakati kandi ndi mukukoola kasooli abamu tuba tuli mukubuulira ng'oli ali mukukoola kasooli ng'ali ku misooli gyali alowooza musiri gwe alowooza birimu sepiki byaleseemu ebifi kashaga matabanga alidde ebifi oyo omwana zimwesiga tuli mu saavisi nti omuzannyo mungi mu biseera bino bye tulimu omuzannyo mungi balokole tuzze mu muzannyo kankubulye taata kya busiru nnyo nga ffe abaana ba Katonda obutamanya sizoni gye tulimu kya busiru nnyo omulimi obutamanya nti sizoni ya makungula n'akwata ebijanjalo n'agenda n'asiga banno bavaayo na bintu gw'otwala kiswaza nnyo era kikaabya amaziga mu biro bino ebyokwetereza ne Katonda nga tukyayina n'abayimbi abayimbira mu bbaala babuulira njiri mbwabuulira njiri nga naye yeremereddwa osobola genda ng'olemereddwa kyova olaba banyabo de basebo omuntu bw'omulaba nga ayambala ebifaanagana n'ensi bayibuli egamba muli mu nsi naye temuli bansi ne Katonda yennyini mulembe Katonda mulembe yenna nnyini mulembe Katonda abali nannyini mulembe anoonya abagenda okugukoleramu abagenda okukkiriza ekigambo kubanga buli season eyina ekigambo kyayo eno season gye tuli mu bameka banyabo ne baseba ayinza owanika omukono n'otubulira maloboozi kigoowulira amaloboozi agali mu season gye twayingiramu gakwetereeza Isaiah 54 verses 14
Bayibuli yatugamba mbutukuvu n'obutuukirivu mwe tunayima okunywezebwa. Bayibuli bwetyo bweyogera banyabo ne basaba kitegeeza buli olabanga tonywezeddwa wabaawo obutali butuukirivu. Ekkanisa ensonga lwaki tenywezeddwa buli avaayo n'avuma n'atusekerera banyabo ne basaba tetunywezeddwa agenda tunyweza ye Mukama ate atunyweza mutukuvu. Omuntu ayimbira abayimbi agenda tabagana n'abayimbi b'ensi banyabo ne basaba afaanana ng'omwana avudde mu nnyumba nga bamutereezezza agenda ku mukolo n'agenda mu busa n'abwesaaba. Kantu ako musomba mukeesibyeko nnyo. No tutereeze naye nga tuli kuvuba. Olwo omuntu nga tekyetaaga na muntu kusoma nnyo n'atali mulokola akiraba. Nti bulira taata owakavuba bameka nga kalike wayogedde nti waliwo ogambye mbu bambalanga ab'ensi. Yes. Yesu bwe yali ajja tufiira naye yafuuka nga ffe n'azaalibwa mu mubiri. Yayambala omubiri. Nga ffe yayambala omubiri abeere akabonero ak'enkunala nti ne bino bye tuyitamu naye yabiyitamu. Kristo tewaliwe tulaba nga Kristo agenda eyo wansi n'ayingira ebbaala n'atubula zaaliyo goloza ebbaala zakatandika kati ebinywero. Abantu bali ebisiyaga Sodoma ne Gomora balimu obwonoonefu nga si bisiyaga byokka n'ettamiiro bakolanga ebyekisiru bingi. Yalyanga n'ababi. Yalyanga nabo bajjanga. Malaya n'amunaaza n'ebigere. Bayibuli egamba nti yatambulanga ng'akola bulungi ng'awonya abaajogebwa Sitaani. Kiki ekyamuleetera okuwonya abaajogebwa Sitaani? Olw'obulungi bwe yakola. Kitegeeza abantu bajjanga ebibiina byajjanga naye n'abo abajjanga kwaliko abaamunoonyaako olw'ebyokulya ng'oli ekimuleese si kwagala Kristo niye olw'emmere gy'azaala n'atamugoba naye bo beegobanga kubanga bwe twandibadde tulaba abayigirizwa basooka kuba 10 bameka ne bagenda ng'ennamba esalika temwali mukazi yene nono naye beegoba bakuŋŋaanya anti beegoba kubanga bo baali baagala byali birala. Chuvula ebbanga lyonna banyabo ne basebo abasaddukayo n'abawandiisi bano ab'amajjowo bano betulina abafaatha baani banyabo ne basebo Kristo baamunoonyangako kintu kimu nsobi akoze eki kati olaba bano abagamba mbu bamanyi Katonda naye ate atamanyi atamuliiko bano bayimbi b'ensi bano kugambya abantu bakola ebintu mu kiro bwabanga obuugi owatunda kadala kannyanya asobola okuloga odde ogule ku mudaala gwe ate ayimba ennyimba ate ayina influence mu bantu ng'abantu bayitirivu abamuwuliriza abamwagala. Waliwo statement gy'okoze nga tutandika n'ogamba nti omuzannyo gususse era okwennyini mbadde manyi ogenda labula abasamize abatandise okuboola Katonda nga baddira ennyimba eziwaana Katonda ate bo ne bazifuulamu zaabwe. Anti oyo omuvubuka kyayagala kye yali ayagala kati obadde obasuubirako. Nayogerako nammwe nga mugamba nti oli eyasooka yali ku mulamwa ezo ennyimba ze bakyusa ze ziri ennyimba ezasooka. Yesu walooni yakola Sinakwate kati ab'obweza ne bajja mwebale nnyo bweza okuva lwennaze wano oyimba akayimba ako swere wayingidde dde ekintu naye akakayimba kali kalungi musumba kalina message naye anti kati olaba basembeza bamugizeemu tuni banaye waliwo omusamize bamuyita oyo namukyayo obulamu bwange bwonna era singa deputy Yesu ade namuisaamu embo feye waffe tubadde n'omusamize nga Mukama mutulaga asamirira amazzi atya Mukama nga mutulaga twasaba ekyoto kya Mukama tekina kukwatagana na kya Sitaani yadduka kiro nasenguka n'ettaka yalitunda ninga yali akutte taliiwo nti ekitangala tekitabagana nakizikiza bo kifo kye mubuulira abantu tewali atawulidde enjiri instead of tutereeze n'ennyambala y'omuntu nayambala bigundi bibango awo musajja nze kankuli tosobola kuba musumba n'onnyambala ya bibango nga kuliko omusaalaba osumba kabonero omusaalaba si kabonero walaji n'entaana zirina omusaalaba
etaana zirina mbane maya omusalaba kabonero chichicha kakuli omusalaba ogwo bagukyusa nga bolaba nti bwetubagamba nti Mama Maria siye maama oli ono gwe bali mu kutusindikira gwe batukuba siye maama oli kino kijezeberi yesi mumusinza golaba ekibumbe n'okisinza ne kikuwa kye kikuwadde naye nga baba musinza bakimanyi nti ono mukyuse modoli obasanga mu buwumbe balina gye bazimamu obuzimbe omusajja olina muweereza oli minisita n'okwata mu kibumbe mu kawalaata munange maama nyamba olina amagezi obwo buzimbe batera kuzimba nabweru weekereziya bakazimba bweka ye kati gwe nkusesa tusanga Mama Maria baddaabo mu kibuga babadde banyumyaki Mama Maria badde babiri nga beerinaanye kati ng'omusajja omukulu alayika wa kitiibwa ali ne mukwano gwe afukamidde wakati wasi waabwe bali mu kunyumya byabwe byansi ya mwoyo ono akuba kifaananyi gwe nadi nenaga nange tujindi banade banywa abadde bantu ebibumbe bibiri nga biraga byenyumiza oli abizedi okikuba olwine takuddiza banaye kabito nansonyiwa niyenze musumba wonnagaana ekibumbe musonda ssente mu bennyini ne muwasiiga n'agenda bulungi n'agula buno obuma ku olodingi ne bakozesa seminti ne bateekako akatimba ne bakozesa seminti n'akasenyu ng'abikola n'akayaga anywamu ng'anywa nze olwo gwe nalaba ng'agisitudde ng'alabika ekiro yasuze ku mmimbi bagabazimbirawo nemutandika ofuna ennemba ate abo bonna balika kankubuli omukulembeze gange atunula nanseka nawe namulaba ng'atudde ng'alaba bakanuuna naye abikiririzaamu tabikkiriza oyo kyatagano tekibaawo Museveni omukulembeze gwa okimanyi negundi yaliyo musumba okimanyi ne namugongo baaliyo babo bantu baagala bantu era bosigadde olindi boota bakutwala era Mama Maria bwe yakka kubire bwati teyatunanayo zali kubayayi eri gyolabira dda nti omwezi gwali enjuba yali esala netumanyiddwa kati ate wemanyangwa yateekayo katooki oba kekaali kaaka nga kakola reflection omwana yagamba mbeire endala eri kunuma ekembwine ku Mama Maria yandigwite nategera nti musumbezi kyolinamu okukkiririza kiyinza okwinfluensinga ku bulamu obwo kati kankuli taata okukkiriza Katonda ulya Katonda byakola nti ebintu bino biyinza okuba tebirina maanyi biddole kati kipingu naye olw'okukkiriza kwolina eggulu likwalawinga n'ofuna okuwona ojjukira omukyala eyali omulwadde w'ekikulukuta emyaka 12 yagamba bwe naamukwatako era bwe yamukwatako bw'ati ekyabaawo naawona Kristo si ye yasabira omuntu ono teyamukwatako ye yamukwatako olw'okukkiriza kwe ne kumuwonya nti osobola okukkiriza enju nekwata ekizikiza n'okkiriza enju neyako omuliro okukkiriza level y'okukkiriza inawe kutwala nereeta ebyo ebibadde tebirabika mu bulamu obwa bulijjo ne bihappeninga okitegedde sebo neto nababuuzaawo mbabuuzaako wamba banyabudde basebo buli buti atutandikidde mu vaibu ndala mukama abakuumye atya katusubire nti buli bulungi bannange project yaffe ey'ekibuga sinafuna atwayadde 10 naye program y'ekibuga eno twagala kusabira ggwanga olwo ebiri mu kujja jjo nabadde nina akatambi kendaba nenzijukira omuntu kuvu we yambikulira nandaga ebinyonyi bigenda okusaanikirako eggwanga lino nga bigenda kusaanikira after ekibiina ekyobufuzi ekimu nga kijjuza mu regions zonna nga kijjuza gundi zaayo bazitani nyambaako sibimanyi nnyo ebyobufuzi sibitegeera bulungi ate tonyiize bunyiizi ale musumba yagadde nkulimbe soko obuze ku bantu tusimbulwa nga kijjuza headquarters ebitebe byakyo
all over Uganda mugenda kulaba ebyaddala tulinga abasaaga tulinga abalaba akatambi ka filimu ebyaddala mugenda kukirozaako naye kikulu kye kino nsaba banyabo ne basebo okuyimirira naffe okuwongera tetulina bwe tugenda kaabira nnako okujjako mwe bantu baffe mwabayimirira naffe ebintu nebisobola okuhappeninga so twagala sente twagala kusasula TV twagala kusasula bakola ebipande tubitimbe abantu bategeere banyabo ne basebo season gye twayingiramu ekkanisa eddemu amagezi egolokoke tuddemu amagezi ng'ekkanisa mbegayididde tuyimirire mbegayididde muyimirire naffe so twetaaga miliyoni 8 sebo twetaaga miliyoni 8 okulaba nga olukuŋŋaano lwetwagala duteeka mu kibuga wakati era tuli mu kwogerezeganya ne KCC tulabe nga tufuna omukisa gwa City Square tulabe nga tukozesaawo so mbegayididde asobola okuyimirira naffe olukumiro olwo tusobola okubaako bye tukyusiza obulamu leero mwami Soda okumaca nina omukyala ali adde kyenjojo yes ankubidde essimu ng'ayagala kwatula mbadde nandi mu buliri ngayagala kwatula nanga musumba mbadde nakalaba akatambi kati ku Export TV musumba njagala kwatula saagala geyeena nengamba nze ntya byoyogedde byenda binakakalaba kati nebyoyogedde ndabidde ddala ng'omuntu afa alaba nanga manjatuza ne mwatuza ne musabira nakiriza Katonda kati mulokole leero olwa sente zo olwa ka transport kotwa ka data kotwa banyabo ne basebo kikola amakulu mbegayididde tuyimirire muyimirire naffe mukaba agenda bawo mukisa so enamba eri 0708 39 4501 era kwanjaga ne ku WhatsApp enamba eri ku WhatsApp namanyere takalungi roni 0708 39 4501 mutwe ku sente balokole totulira sente gundi totulira sente agambe nze nabava ku kya sente tebali kamera mutusewa yadde omunwe abaana abo otabajjaamu ntondo twagamba ne tusonda ka kamera k'ekisipo akutte kyakutte kwatayo bakanya kulaba views bakanya kugamba nga pastor muluddo muleeta kati bane mutwe ku sente twasigala ku muluddo muleeta mutwe ku sente kikulu nnyo banyabo ne basebye n'emirimu gyetaaga sente twagala tubeeko kye tukola mu kibuga wano naye twetaaga sente zo abanalokoka tugabana abanakyuka tugabanira wamu esebo kana akafaananyi kewandazi ke nalabeko sitetasi kafaananyi se abaami bali basatu nga batadde emikono just as usual simple bya bulijjo nga batadde emikono ku bifuba engalo satu ina statement gye wataddeko wansi awo ninteekako statement ki noteekako 666 yerukaaga nkaaga mu mukaaga esebo ningamba bikwataganirawa kozi bali babadde basatu nga buli omu akoze but bonna nga batunuze emikono bonna wamu yes babadde basatu kitegeeza when you add 3 you're 3 and the other one you get 93s kati nga njagala kumanya gwe wakijjemu otya lukaaga nkaaga mu mukaaga nga tumaliza program eno abantu abo ngenda kuba wakatambi ka mutabani wange ali bweru eyafunye ekirooto nabagamba abantu nti 666 egenda tandika okweyoleka abantu tandika okugiraba n'abalina n'abatumiddwa ku lwa 666 abakolera sitaani mugenda tandika okubalaba ku bikolwa byabwe engeri gye bakolamu ebintu mwe mujja bibuusa amaaso olw'omukwano n'okwagala nti mwagala gundi naye nga kigenda kusiba onoonye woddukira nga teri asobola kuyamba mutabani wange yaloose ekirooto kye kino taata yaloose ng'alina waayimiridde agenda okulya mu kyenyi kye nga kimuluma
kyava agenda mudabiro nakwata halabi agenda okulaba nga mulimu 666 mu kyenyi kyava agamba nze siri mwana wa kubulwa bino Musumbaloni bye yagamba nti nakulugenda kucha 666 andiko okweraga abantu nagamba nze siri mwana wa kubulwa nga bwagiye kuulamu bwagisuliringa enamba eringa gye bamuteekamu munda mu nnyama mu kyenyi nangamba Musumba natidde bajja ne basebo mugenda tandika okuloota 666 buli agirina ogenda giroota ikate yagirine yagirose era agiri eggulu ligezaako okumulaga asobola okubanga yagifuna obanga eggulu limugamba yabuwaze byetukozesa oyinza ogifuna nga tokinaako nabukumanya weyeruse abeyerusa bangi nagambe emeze ebyo anze sikinaako buzibu kubanga gwa yeyerusa Mukama takyakumanyi kuba kati bw'okuba oba okubya yeyerusa Mukama tamuwanyi mademe Katonda wamu ekifaananyi kye yamutu nedda sebo akebera mutima kyabusiru webale kukireeta ekyo nti akebera mutima yes kyabusiru era kyabusiru nnyo okubeera bulaza ng'olina enviiri ku mutwe dreads nga bw'osinza Mukama okutta akazidalo mu kyakyo osinza kati kambuuze ekintu ekyo kiri kalikyo tekiri kalikyo kubanga by the way nawe gakulu okubuuza ekibuuzo ekyo nti amakanisa agasinga naddala mu Africa bwe gaba gajajinga enneeyisa y'obwakatonda babesinga ku their culture behaviors nti abakazi tebambala mpale mu culture yaffe y'Abaganda ne mu kanisa temugenda zambala naye nga ate abazungu abasinga bambala empale basiba enviiri tibali nno temubagamba ng'okimanyi nti abazungu byakatonda babivaako ate nga bye babaleetera ebyo anti bajja muno ne bakola enkuŋŋaana ez'amaanyi bajja naye kati kyekiseera naffe tubatwalira tibatuka ekiseera ne bagwa mugenda batwalira Katonda oba yo culture tubatwalira Katonda ffe culture tetwagala kumanya ffe tetwambala mpale kitwale tukuza nviiri ffe tetukuza no ekyo kya buli kitono nnyo kiri nomo naye waliwo ekintu ekiri diipu nti dreads buli azirina ku mutwe misota esebo si design wezisibe ozisale zisibe bera ne dreads zo omala emyaka 5 omala ozisaleko ojja kumbuulira nti oba otegeera bulungi toga abazina tebategeera nakulabako omusajja ng'oli mu kwogera naye yali alina dreads gwe baasiba ne bazisalako nagenda okumulaba enjogera gy'ayogeramu ng'alinganga akatagatta naye kan reason that man asobola reasoninga naye kali tekeebulisaayo ate no kati kankubuli Musumba kye nazuula emabega naddala abalasita enviiri ezo zibakuuma nnyo obutakola bibi obutabba kubanga bo bagirabanga crown engule nti bwokera ku makya bw'okola ekibi bagenda kukwata bakusibe bazisale kati kankubuli kati obutazifiirwa be basinga okukwata ne bakusanga nga banoonya babbi nkubye nnyo ne bakusanga nga banoonya babbi ng'olina ebiviiri bakutwala lwaki bakutwala kyekyo abeekuuma nnyo buli alina dread akuuma that crown emisota giri tegyagala gikwatako najjoogerako buli alina dreads nze nsaba Mukama amugambe Mukama ndi mulokole mbikulira kankubulye lwaki omwoyo mutukuvu atula mu mibiri gyaffe kimutuuza mu mibiri gyaffe akimanyi omubiri mukyankalamu kubanga gwo gumanyi gukoma wano ebyago era gugamba gwempa tosiiba balangidde kusiba nakumeka omwezi gwe10 akwe tosiiba gwempa ebyokulya awasumbusa wuuyo olwo yanga Musumba buli wetusibe waka lwe bali enkoko waliwo ne musajja Katonda ali ku internet okwa ne dread ligwa kuneno ne akuba ekigambo n'asumulula abantu mumukwate mumukuba embooko asumulula abantu n'asumba oyo si Katonda kankule tayina Katonda mulamu ebya ddala kwekaza bakolagana ng'omusujja bwe gunakuluma no bateesa bakusiba batya ngoloza sitani asobola okwegoba bateesaganya kyengamba nti bateeseganya kozi bwe mugamba nti basitaani bagoba emizimu andi bagoba emizimu basumulula abalema bakola ebyamagero abamu babange bayaaye n'ebimu bipange waliwo yakwata emigongo egisingako mipya ningamba omulema ade akugambye abamu bayaaye nze nawulyako okositolo omuvubuka yagamba nti bwe yagenda mu maaso ng'omusumba ayita abantu ng'abakola bukozi bati nga bagwa kati naye n'agenda ng'ayagala ku experiencinga musumba oyo asobola okumponya mb'olwatuukawo ne banne bwe baali bazze nagira umuga yera asigalawo nga talina kyawulira mbuli kyava mukwata ku mugulu gwe gwa naawe
ota script otolugero so yabiri mu kanisa dread esebo nti okuba enanga ngokuba enanga really mbane tubemu amagezi really ngokuba enanga ngo ine biviri gwomuwala ngoli osinzo tendereza mukama nga akabina olugoyi lwoyambadde empale kukutte bweti nga yonna Church of Uganda tugiraba bweti weyitira mbira bakubututi banyabo ne basebo oyo taba moyo era tajjaawo Bible egamba nti ebyesitaza omuntu tebirema kujja nezi musanza abireeta toba mukaba bukaba alekerero bayimba tolaba nawe weyogereza wano tosobola concentrating ngolabye sister Nagadia akuta akazendalo nga ina akabina kakomeri ne ipusi nga maapu yonna Church of Uganda ojiraba wesalira tosobola kusinza can concept tosobola kujamimwa ata bimwaje jiringiza muzumana okubanye emimo je jiringiza era nkubayo limune ngamba bisa ebibi wacha tosobola tontwala mukene tosobola era bwe ngenda okusinza nga mulabi yakulembedde nsokwaza kitafali mugulu nyayo tuziwaka kabuje peka bikonzinga bikola mugulu okukemebwa totwala mukene bwana ntokulembi amina notandika okusinza sisobola kemebwa kozi bya bulijjo bobyo bibadde wabadde kube Yerusalemu ngamba musinza department erimu abantu bangi sebo ebyaddala obo kakubiri kyekira mutuvume mujja tusimencha bile bigambo katubibagambe encha bwe tunaavaawo ojja kubitegera nti waliwo ababyogeranga kyokka nno ng'ovudde ne ku ekyo bwe tudda ku nsonga z'obulamu ebyo ebizigo bye mweyerusa bateekamu ingredients ezimu nga ziri banned mu nsi ezimu nga tezikkirizibwa kukolayo olwa side effects ku mibiri gyabwe oli mukasana oyo kya melanin nga ate melanin Katonda yamutonda nga oli wobeera exposed ku musana alina okweyongera alwanyisa obulabe kati goli mukasana woweesiga nazanga omukazi ng'atunda emiyembe nali njagala emiyembe nava wano nga njagala emiyembe mu kibuga awo ng'akasana kaaka ninga omukazi kamwokyezza na yeyerusa nafuka red nga awizo gave emiyembe egimu egya red bagimutungidde kyokka munene fate bumbumu munene ninga ina judde red weyerusa kikyonoonya mwaba bibakozesa mwaba munawulya koko bulaza omuwala yamugamba ze ndi musiraamu bakamala okukasalako n'amala okukasalako omuwala ndoza na myezi bwezi omuwala n'afuna omusajja omulala ate saakyazaani n'omuvubuka yalokoka omukazi yamugamba lokoka biki buli kimu omugenda kufumbirwa n'amala omulokola bulungi n'amuzaalamu oba omwana omu ng'owokubiri si wuwe nenge yamulokola sebyo biri buli madiini bulokole sidi namwe mwinayo ababye yewammwe anti efe bulokole eddwaliro bamuteye muwolereze no si kuwolereza ddwaliro era jangu omanyi nti oyo gwogendako mulwadde munno teweeyiwaayo wenna n'abasumba abamu babbi n'abasumba abamu nabo balwadde waliwo bagambye asomulu sorry babbi babbi toseka muzumba kugerayo obuzibu mu program babyo kamala ngani ni musumba kyo omubbi wane kugereyo kasokeve mu kamera asirira kugenda kugera musumba sebo abasajja baneeno enneeyisa zaabwe n'entambula zaabwe nyinza obutabaatula mannya batya Katonda era n'ogwo omukolo gwennyini nga bakagutuukako yasuse nagamba neebaza Katonda atusobozesezza okukola ki okujja waneeno ate bwakoze statement yo ningamba musumba tata nonda tata banne banjabo ne basebo bana Uganda tutuse mu level yokukaaba amaziga ate nga gaji omanyi waliwo akasera waliwo yangamba abantu bawe suubi nno bomulaba ayogera ali mu kiyumba abo nabo bantu bawe suubi neta ina suubi neta ina suubi banjabo ne basebo bino ebintu okubitegeera si magezi gansi twagaloddeko ku level ya magezi ga abategeera eby'omwoyo nti omuntu akoze 666 akoze obugalo busatu bwina kye bukiikirira satu tojja wegenda ku internet ku Google obunoonyereze
nonyereza signs za 666 eza new world order nabagamba nalaba abakulembeze bebalonze mu Africa ne mu nsi yonna abazungu nga bebagenda launching 666 mu banga tono meeting egenda kujjanga bagamba abalwanirizi b'eddembe bakulembeze abamanyi mujje bagenda kulaunchinga 666 etandika okukolera ddala banyabo ne basebe ekiseera kye tulimu abalina 666 bangi naawe Gwanda boyinza okuba ogirina naye akaseera katuuse okutandika okweyoleka mugenda tandiko zirota abazirina bagenda tandika okukola obubonero yali akakozeewa nabagamba buli wolaba omusajja oba omukazi ng'alina akakomo aliko question mark nagamba amba aba design si designer ne mutoyi ne mukunaaba n'okwebaka n'okutambula no banyabo ne basaba abo bonna manya ba solo collectors ba agent ba omwoyo guli ogw'okufa ogw'amaanyi ndaba abavubuka bangi mu kibuga nga babulina bambadde obukomo banyabo ne basebo mu abambala obukomo akutegeera kugenda bava mulaba bifirimu bya zonto bizombi nejanga tambula abadde abantu kino kye bagenda okubakola nti abaana bamwe buli balaba katuni obwongo bwawe babuchanolinga mpola mpola gomwana omulaza katuni bo mwambaze ebiddole biriko ebigundi banyabo ne basebo bugenda kucha abaana abo laba omwana nga akufuukira ekizibu mpola mpola kiri mu kutulya mpola mpola tuvula tugambe kanisa golokoka buli kyola banga kibi eki happening manya kyafe kitinga fe kijidde gwe kanisa golokoka sabire gwanga sabire Afrika tusabire gwanga tusabire Afrika mukama abeko byakola mbega iridde bajabo ne basebo tuli mu season embi nze buli lwenjirowozaako ngamba singa nagenda wabadde n'omusumba asaba balina n'omusumba asooka okusaba emikolo gyabwe nga teginatandika oyo naye aliko ekikyamu ku mutwe kamuli musajja amaanyi musumba ebyaddala musumba aliko ekikyamu buuza mukama kiki kyendimu kati kankubulye taata alikyusa abangi bayibuli egamba ali akaayakana alisuula abangi agenda kukola ki ngomusumba nga tonnesoolayo kulonda kibiina kya bufuzi kyokulembera buuza mukama ebiro bye tulimu byakubuuza mukama naawe gwe omwana ow'obuwala naawe omwana ow'obulenzi mbebaza mwebale kubanga muwuliriza ne banyabo ne basabo nsaba okutegeera kweyongere gwo ono gwensapootinga yadde nina obusungu banzibira ettaka nina obusungu bankola bwe bati banyabo ne basabo ono gwensapootinga wa mukama oba bamezayazi bangi bajja naye bonna bava wa mukama ne sitaani ayina buli wali origino wabawo ne dupe mbegayiridde ennaku nnyingi ejjira Uganda nalaba bamama nga bakaaba amaziga era mbegayiridde muyimirire ku lw'olukuŋŋaano tusabire eggwanga kubanga omusayi mungi obulabe gwaseetinze nabagamba Afrika egenda kutabanguka Africa tolabanga olwaleo tugamba osabe nga toyagala kusaba ojja nakulugenda kutuka ngo onoonya bwosabira nga tolaba abamba gamba mukama tasobola tuvaamu katonda munyiivu yakoowa anti naffe twebuuza katonda nga twamukola kifu katonda munyiivu bw'oba oyagala kakasa nti olina obuje mu maaso ga mukama tunula weekube mutoki bibi ki byokola ate nga gwe weerwana nako waliwo ateerwanirako ddala nga namulokole tafaayo n'ekisawo ekiri kitumalanga kigira kibamala kivula babalokole kankubuli abantu bakoze bypass badduka mu kanisa ezogera ekigambo ekyokutereeza ne badduka mu kisa grace ekisa kifuusa ekisa banyabo ne basaba ekisa kifuusa ekisa n'ekisi kyekiseera okukitambulira mu manya kimala lusi tukibaamu ne tukano tugamba ne Yesu nti awolekera mukaawo ntunga ekisaacho Yesu kimala ekisa etumuka umana mukaawo abana banyumiddwa bulokole byanne kunkaba soko sirike nkabe ekisaacho yawe kimala ekisaacho kakubuli abantu baagala nabeera mu kifonga bwayonoona ekisa kikola ki Paulo yagamba nti ekisabwe kyeyongera twongera okwonoona abuuza ekibuuzo nti bwe kyeyongera okubeera ekyamanyi kubanga essaawa zino nabagamba nalaba akabubi ku ggulu nga kamamidde ensi yonna naye nga kye bayite ekisa nti bali mu kazingako bwe banakwata offside nga ekisa kivuddewo nga gobaddewo oyonoona bwe weenenya bw'oyonoonya weenenya owedde ne bakyali bato kubanga ne Bayibuli ebalagira okubawa amata abalokole bangi bamaze emyaka mbulukole ninga akyanywa mata
ngate abasumba tebabasumuludde okibe musumba namwe mutusiba ekyo kituufu noyagala nti osagala asokaawo yes banji okibe musumba eri endiga embuzi zennyini nga ziri wansi w'abasumba nga musumba nowakera ku makya n'agamba tugenda asiiba ennaku 10 ng'etandikirawo butandikizi tebuziza mukama nsonga ki nokati so namwe mutulimiti oluzzi lwonywako mukama we yakuteeka buli muntu ayine wayina okusabira gosobola okudde n'ozunga amakanisa nga wayina okusabira prayer power church egendo temporalize nakyo kyogera nkigatteko egendo sekula muyina ekigambo buli atalina kigambo ayina ebigambo mulina ebigambo abaana bagambye bakulinze abaana ngenda kukubira na mukanzu nabagulidde n'omujoozi babakube musumba abaami bano weba beportraitinga to portrait themselves bakatonda nnyo era ne katonda bamukulembeza malayika w'ekizikiza yeebuza bikwatagana bitya n'okuzikirira abantu kambabulire tobeeranga ndingidde mu mmotoka nti driver avuga wate weba driver ayinza okusumagira n'abayise ewantu ng'ayeebase nakubuuza mukulu twadde tuveera akayojjukira driver yatwikata tukonyese n'alyoka akuba ogundi emmotoka neetuula muddu nali manyi efudde nofa okugabe yasimbulawo nga mpulira oguma gukuba pa yeebaka nti nammwe mwebase eno teweebaka emmotoka ye kubeerera obuweereza bw'olimu teweebaka tunuulira musumba mukube mu ttooki bw'aba asesetuka nga osobola okumuyamba mwegayiririre bw'aba tekisoboka gamba mukama nkole ki kyanaakugamba bw'agamba kudduka totunula mabega tandika kubanga nabagamba banyabule basebo solo collectors bangi waliwo ekkanisa gyendaba buli wenjogera solo collector njiraba erina omusajja ayambadde ebigoye bya black nakati mulaba bajja bade basebo yebiseeko ekigundi kuliko akantu akawanvu kya black bajja bade basebo akutta omuggo guliko ekiso bwekiti kiri mu carve form bajja bade basebo akolekitinga buli luguudo ennaku zino ndaba okwolesebwa buli luguudo kuliko enzigi eziguddwa ez'emagombe poto eyakayakana bweti ya magombe kutwala magombe nti any slight mistake magombe gakutwala oyo musumba w'amaanyi mugoyogerako w'amaanyi ali ku luguudo ki tulwewali waliwo oluguudo lulwawo osonzeewo bw'osonga bwoti n'osonga ne bwoti neki musumba nolyoolwota obubaka notatubuusa ebyaddala musumba banaye begayiridde tubeere otukola bubi musumba kubaka amakanisa tunywerera mu kifo kyo abamu badduka mu byalo olwokuba balaba ekkanisa eno wajjuddeyo abantu bangi nze sigenda ekimu kyekumi kyange sekiwa mu kanisa etali eyewaffe etalina byuma gwegiwe egisupporting eno togenda funa yadde ettondo ly'omukisa yes musumba atambulira ku boda musumba loni it is okay kuba abantu bigwo amayiri abantu nga bagamba bitalina mafuta bwaba takuba abantu bigwo kyabusiru talina mafuta tayogera ku nnimi talina mafuta n'ekirala waliwo ekkanisa ezeogera ennimi temuzitukuba temutususizaako okitegedde okuva lwatandise omuyimbi akwata akazindawo nga atandika lakataya katebeye soda ye mirinda tabulasi ye yes gwomanyi ti abantu basaba ennimi ng'atunulya buli kimu etolodde yes ng'akayandalabisa ng'agamba yandalaba soda ye mirinda ye anoonya ebika bya soda yenna n'akwata enviiri wiivu ye pensole yesebo nze we navira ku nnimi waliwo omuyimbi w'ensi yabiyimba n'agamba waliwo ogundi simanyi make me wanna speak in tongues shantara n'engambe kati akamanyiro batumanyidde nina n'abasumba b'empuli aboogera byennyini ebyo shantara byakisiru mukama atusaasire bitegeeza ennimi za mwoyo era omwoyo yaziswitchinga yateekako epeesa n'ozoogera si ggwe kuva eno n'amagezi go musumba nagamba bane mwenna mwogera ennimi kati abalala boogere ki ulo yanga msumaze musumba yanga matogere nimi na ino Oluswahili nafuko Oluswahili afulumye Oluswahili nabalagako nalumaliriza natekako ne full stop tu zawo kama kanisa erapo oli agamba ati omusumba mwita ayotalina mafuta takuba bigota yogera nimi talina mafuta tatambuza balema talina mafuta mulinde embuuku ate kabina akakalu
nga tolina woddukira mwe muli wano banyabo ne basaba bye twogera muri mu bya kisiru bya muzannyo kamba bulireko aba mu magombe bo bakaaba abatulugunya magombe tebasirikanga tebasitopinga ngako balindiridde omanyi welcoming handizi amagombe bwe galinze omulokole yeewunza agenda okuseerera agweyo bakwesunga ate banyabo ne basaba muwulidde bingi oba tuwulidde bingi mbegayiridde oleme genda mu kifo ekikyamu basolo collectors netulabye omuntu abeera ku TV nayogera ekigambo n'akasuka spells mubalaba ku TV ziyitane ku TV esebo agatugana tega TV za mutege nnyo nze nina TV wano zendaba nentunulako butunuzi bwenti nempulira nga bandi abanywako sikini siziraba TV emu yokatata giyaŋŋaana yani ate yagiŋŋaana yino mu advent niye ŋŋamba mu maka gange ndi basanga muteze ekitivi ekyo kiri ku luguudo olabe gyovira bwoti nosigala ng'ogenda n'otuka mu maaso n'obanga awitamu bwoti eyo TV eyo muzeeyi wange agamba yanteekamu entiisa eyo TV ne bwonkuba otya sigiteeka era singa nalina obusobozi ngisokolamu singa nalina obusobozi obugisokola mu ka TV kange nandigisokoddemu ate oli munyiivu musumba ku bye nawulira emabega nti abayayi banywa n'emisaayi gy'abaana abatembuto ze bajjira netubagamba bano nti poto enzigi zigguddwa ku malwaliro zijjuddwa nti ogenda okutwala omuntu mu ddwaliro janjabwe ng'olina ogenda osiibye bitubagamba mwe mulabanga ebitakyalina makulu banyabo ne basebo ensi y'omwoyo eri mu kudduka sipiidi etenkanika abasajja balya emisaayi emitowe gyegikiddwamu ebyana ebyo bigiddwa mu mbuto ebiraba babirya ebya serious mama twabyogera mulabanga ebyekisiru nali manyi byakusaaga babirya abantu banywera ddala omusaayi. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. era nze abantu nabavaako tukiva nagamba statement nti nze mulokole era kamba buli towakanira muntu ne bwamba sumba roni nga bagambye ekintu gwegenda obuze mukama tokuba kikonderwa musumba wo kubanga nabamu abasumba bagenda malisa bagende mu ggulu ogende mu geyeena olu musumba oyo yafa mukama yamuwa obudde n'abeera ne ku kitanda okwenenya naddamu n'ayatula eyafa awa yalina gundi yagamba nga kikirabanga yamala ekiraba temumanyi manyi wekawaala weeyogeza katani abikubuuziza omanyi lwaki omumanyi nnyo olw'omuvubuka eyalemalaawo olabi wakasange yali azannya mu kanisa ye ng'omulema ne crusade nga yazannyanga mulema jja ne bamusabira n'awona lumu abava gyave boda n'emukuba n'amenyekera ddala afuna amafuta kati ali kuki mulema wa ddala kyokka nga yamukuzannyisanga ye yafa dda kati oyo ye mumanyi yali mugezi nnyo kati bonna abafuna obuzibu ku lulwe olwaleero naye ng'ate ye yafuna obudde obwenenya aliwa kamba buli nze sisaamu kitiibwa owaaye sisaamu kitiibwa muntu avenna ganze maze mbolokola emyaka 4 myaka 4 ogibadde gitya naali ku kitanda leero asobola okwatula n'ateekayo awo naba amanyi bingi musumba tukize tuganda no onasobola kubanga amanyi bingi kankubulireko kifune ku nze nina experience ya kino kyeŋŋamba eggulu teritunuulira bbanga lyenkana kiri omaze litunuulira nkomerero yo omaliriza otya bakulu mbawe ku bitiibwa no ebitiibwa tetubigaana mutwale ebitiibwa byammwe ne bayibuli n'olunyiri oyogera ku bakadde
respect like nolabidde lulimu ba mutimoseo is it nga bagamba bakadde mu handling with respect nga handling muzeeyi woso tubaliserving kino ekintu mwe kimulimu bakiteeka be bakisimira omusingi tetugaana kyenjagala nkibajjemu abantu nti okubeera mbulokole ebbanga eddene si kyekikutwala mu ggulu yadde oli mukadde twagala kumanya ade ndi professor yadde oli professor ndi bishop oba oli bishop oba oli reverend wa bishop wa ndi bishop oba oli obaye nali mu kyalo lieutenant alo bishop oli atunyumira kajiraga yenze bishop 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 Matayo alo ingazi overseer also ebyo bitibwa biretedde abantu obuzibu mbuli jona overseer katika kusese nino musubo ansonywe kamogereko musanga ku nali ngenze ku radio ye nganjagala bampeko airtime ntandika okusomesa ensi y'omwoyo ku radio ati ntuka ina ni TV ne TV ndoze egiragira bwekyo ati ntukayo ngamba vubuka muto olaba atandika onyomereza ntudde wali vubuka muto oli otya kyekiriwo neyimirira nemugamba Yesu baziwe sebo nangamba gwani ozokola kiwano akatuuka aina V8 teyalina bakumi gadi atayina bakumi ate nzi yayina abakumi nga bali wabweru awo abali personal bali personal kati nzija angamba kicho badweka koze mbadde njagala mpewo samugana byamugana nti ndi musumba wa biki nyamba de kofira njibise nangamba yakala nti mpewo nanga ngenda kuyamba koze kali tata nanga ne abantu abakulu babaze oyimirira bwetutuusa yes abasajja bakolera ebitibwa tamunyumiza no sense wa bitibwa byammwe naine ekitibwa agenda mu magombe okibi musumba basombe naku zino bayine eggaali sikulimba nga bwabajja bwati ngayita mu lukubu baba sindika gwe kati okyali awo mukama yantwala mukono waliyo nabbi nabbi oyo nali nga ntandika obuweereza kati twali tulina Charity Foundation waliwo omukwano gwange yanconnectinga naye nga bagenda tour like support kati nabbi nampita natuyita nitugenda ku Friday nangane ku Sunday mujje mugereke eri abantu koze kale munnange nabbi nga bwaba ava mu office nakeera nenda lisi nagenda enkeera we bankubire simu tugende enkeera ekiro nagenda ne nambule kanisa yonna wagenda kiro nga nagenda kiro ekiro mwoyo banzija mu bidi ne bantwala ku kanisa eyo nenda bane bweyeyisa ne bwe bigenda okubeera byonna ebya happening nali ngambi manyi kiki kyazaako ne mukama yantwala kundaga amalala okwepanka okwefuluwa amaanyi entebe ya nabbi ina kubanga yanjawulo kuliko obumuli obusiru bya kisibu yes kati ne tutuula omukazi yasooka okubuulira kati service ey'okubiri mwe yayina okujjira twakeerayo ba asha simanye bano ba minister abayimbi bani basimba layini paka ku mulyango muofizi ngagenda kwaje ajja ayitamu esebo naffe ne batuyimiriza katonda atuuse bamuzimbira olukumu ayita yesebo nga kabaka najanga atambula nyaba bakube engalo sebo nembaga nze temujja zimbu mbiraba wa bisaka yo bata katonda jira katonda bisaka wano gikati abo botu balabye waluwa abakola ebiri mu kizikiza nga abawala bajja amabere gali bweru nayingira yes somba nedda ngera naye yeyita mulokole yesebo yeyita era nga ayina endiga basolo kolekitaza ataga makanisa gajjula kugambe twatuukawo nga emmotoka zipakinze ziti amazima ga katu abana naga sirindiga n'ogamba mbundindiga zirindiga endiga bagisano gisalanga yote fa itizo koli embuzi zigenda sirindiga ndi muntu olinti ndi mwana we natonda endiga separately nange natonda separate kati musumbola kati kankubi nani discuss ngo nemikwano jamu maitu ina online obuweereza ministry ngalo discussing nembagamba mumanyi mulina ebintu bye mwamanyira nga mbitwala nga bya bulijjo nenga busibeje muli ngabo babitwala nga bulijjo musumba we nakyuka mpola mpola olokuba akyuse mpola tosobola tegera nti akyuse nakyuka mpola nga namwe mugenda mukimanyira webaka oli mbuweereza webase
musumba bwe yayambalanga luli bw'ayambala kati oba kati ayambala bulingi naye yakyuka nga mpola nga nammwe mukyukirako mulaba endiga totulanga mu kkanisa n'obeera ndingidi musuma naleeta kibbowulo ky'omusaayi naawe n'onywa oba oliko ekikyamu ku mutwe n'amansa naawe nogaa musumba nze tomansa yiwa buyi owedde musumba we bwe yatandika bwali ebintu abikola bulala oba ekigambo kyeyogeranga akyakiyimiriddeko oba ayogera bigambo bye tulina abasumba nga ayimirira katu nayogera ku ssente zokka enkolagana yo ne Katonda ereeta ssente ekujjako emyoyo gy'ekika egibadde gikusiba kalondoozi wa famire yewammwe bali ku prosperity gospel afuuse prosperity gospel kubanga bajjamu ne basawo tuli mbiro bya luvannyuma twetaaga kigambo kya biro bya luvannyuma enkolagana yo yezimba obugagga bw'oyaayaanira ne bw'onoogenda ku nsozi nasanga sister ku lusozi nangamba blaza mukama yebazibwe ayimiridde eno nze ndi mu kunywa cyayi wali mata ndi kata nzize kusaba nindi kata magambi mulete n'enkoko anagamba blaza mukama yebazibwe koza amina mukama ngambi ngulire ekyemisana ekyeggulo konze mukama yagambye nimugamba alazeewa nemubuza alazeewa wajemera mukama ku lusozi nkamujeme saa kumanya mukama oyo mukama we amanyirire ku sente zange yamanya otya nga mukama yayogera no ayina okwogera nange gyendi musumba nawe Katonda bw'ayogera eri musumba n'abako kyabagamba nammwe ajja n'ayogera nammwe babagamba nti kusiiba mutandika okuloota ebirooto mbadde maife tubeera nga biri equivalent n'ekusiiba kwe muteeseteese tubeerako n'ebintu ebiziyiza omwoyo ffe byetukola nga biyinza omulobera okujja direct naga kampite mu musumba roni to communicate to them anti ne kankubulye mu kanisa olaba mu kanisa tusumba mulaba bana abantu bolabanga abanyomebwa abo bamanyi mukama atayogera kulaba mukadde kulemera mu kanisa kumba amanyi Katonda amutaddewo kuteeka musumba mu layini temubagala nze mbagala bonna era buli muntu yenna ndotako ekirooto nkyagala kubanga kimpa engeri gye neeterezaamu nakye nakulootako naye nti okigamba ate weeyogeza musumba mullo wandotanfudde twali tukumba nenfa ne bakasuka ekimuli n'okibaka byalimu byambagabagawo ebito ne mukama musumba situkulimba buku muli eyongedde neyongedde nalota musumba biwedde tukyagala kubana byoli abaana balayizi banzise bakusoli bakulina nene naku zino nga bankumira akaliro ojja kumusumba ku mulamwa abakulukuta n'oleeta kati oleesa embaga ali ku bannabbi ba bulimba tujagala naye abakazi bakyalabika kibuuzo ekyo tunula mukamera obabuuze tunulamu musumba bugembe yagambye mbw abakazi bamwekalizamu najjala mpulula mu maaso namugaa gwe Katonda akundaze mu birooto nga 8 olina okumpasa nze mukazi wo bangi mbu bajja nga 10 ne bamusimba mu maaso ne bamwesimba mu maaso bangi nnyo naffe bangi mweroboze tujja kweru n'ekintu kiggwe tusirike mu nsirisa tugeyo wali balabbi b'obulimba bawuddisa abantu bawuddisa kati ffe mulaba ffe abawogera tuli ku byoto byabwe kye batukola nze kinnuma nti atalina kyali omuzisibe ate yawolereza oli weeropi nogamba nakatanza ate abaana abali ebweru bano badde tabalina mungi bebasinga ovuma abantu abatera okulambika n'enjiri bwetyo simanyi oba ddata mulina mungi oba muli mbuzi oba muli ndiga simanyi ate kati nze osibirimu nze ndeka mbagambe kozi nze sina kyembagaza ateze Katonda yantumako ekigo gwe yatuma gwajjobuyononera mpulogulaamu yawe bakusipeyalinga era eriyo bingi otuseka wano fembi ne balabamu nzenzeka ne batimpula gwe sebo tebakukomako bakuma kunze mbw atalina mafuta ne batamanya nti agali kunze ewasemwaji tetufundikirayo tufaalira
ne omwana ono mukwano gyange abali obweru w'eggwanga mbagala nnyo mwebale kulaba expo abasharinga video Mukisa Flower na muli Eva bangi nno bambi tubagala nnyo neera mutuwe ku sente batuwe ku sente this time tugenda kukumbeera naye tusuubire ekintu okuba ekineneko eggwanga lino eggwanga lino sebo tuli twateeka abantu ku bunkenke ne TV ezimu ne zitulaga yadde tetwabayita n'amakanisa agamu ne gagolokoka ne gane kirabika waliwo ekigenda mu maaso so waliwo movement egenda mu maaso ekyanalabye empewo ngekka okuva mu bbanga ngekka ku nsi naye empewo ya kitiibwa kya Katonda nti buli agenda okugikiriza etule ku bulamu bwe agenda kukola ebyobuzira tuli mu kaseera ak'okukola ebinene nga bw'osaba omenya ebisenge bimenyeka kiri nga leero jjo nasabye nendabanga ndi mu kizungirizi ndi mukuba nti ekitiibwa kya Katonda kigenda kwambala okube buli daimoni yonna ekwetoolodde kitegeera tugenda kukola ebyobuzira byebireebiro bye tulimu ebyokukola ebyobuzira amabanja gagende obwavu bugende ate osigale nga amaaso go gatunulidde Kristo akima ekkanisa etaliiko bbala yadolfunyo nabagamba ekkanisa yonna etayogera ku Yesu kudda kwe duka omanyi duka oba ensawo ogirekayo gwe tandika banakulaba bajja tebanoono daddi uliro nabawa amagezi mbaye ne wodduka ofuuka mubi kiringa kanisa eriyo jinja kasojivaamu ofuuka muzimu bagambira ogwo afuuka muzimu it is okay bakwawula ne kuŋŋanda kyovola babanyabudi basebo tokolanga kintu kusanyusa muntu sanyusa Katonda gwe kikole ng'osanyusa Mukama kubanga olunaku lumu omuntu oyo bw'anaakwefuulira awo mulaba nakatudde nga mukwano go leero ne bw'anaakwefuulira bw'ati ogenda kukakasa nti ono omukazi bulijjo gwentambula naye ali bw'ati ate obwesigwa gyokoma obumuteekamu gyokoma mwenna abatulaba gyokoma okubumuteekamu gyagenda gyakomye okwagala gyakomye okukyawa oli ekiwulireko nze nina sisita wange yaŋŋamba nti nze gye nkomye okwagala omwami wange ate gye nkomye mukyawa nnyo era ngebyadda olwatu omunyumiza naga kumanya Katumba sayala kasasi mama ino bayita embwa asaka kumanya gundi eyo dogi eyo okitegeera so ebiro bye tuli mbajjawo ne basebo tabaala bibina bya bufuzi nga tomanyi kiki kiri mabega wacho kuliko ekituufu oba byonna byawa waliwo kankubulire Katonda so okuteekawo omukulembeze nga yamukozesa yadde nga mubuliwo aina byakola bitali bituufu kubanga yenjaji nga jajaji nga abakulembeze yenga ye ne Katonda mu Uganda siraba mu wakati bwogamba nti ne bano bembadde manyiti ba Katonda sibo kitegeeza mu Uganda temuli akolera Katonda gukolera Katonda oli mukulembeze twasoma nga bagamba nti a lead of tomorrow ne baseguka balinga abakatandika tomanya ayizo Katonda era nze nenzaala omwana wange omusosa namugaayi wa the lead of tomorrow ngena mugaayi bato ina bya musomesa mumpe ajakola ku expert chokola omuntu ali ku university tosobola somesa mwana gwe future of tomorrow omusomeseza simanyi Mansa Musa azin bimuyambirawo abantu namwe abatusomesa ebitategekeka ojemba tusubira mu busimbu the first master yankubulwa geography sina yadde geographic of future ngira jaroketi noteka map ya North America mu bwongo nakusomesa talina na passport nakuba empi azifu jasiba Uganda ne nsomba mutusabire ebyadda tokubanga yadde mbise enjuki ojimanyo obusibe buli mu bintu bingi buli sector buli wamu waliwo obusibe nabagamba abagenti basitani buli sector yonna bagidimu imagine ogamba oti omwana mbude first Muganda wozi kintu ninga alina omukyala gwe yawasa alina bazadde be ne bajjajjaabe kati bo bali ba first muki ndozula obusibe bw'obwongo batusiga makerere bagamba nti omuntu yava mu nkima embuto agenda transforming mpola ninga professor amagezi ge gamulaga nti nkima zinja siropas ye yali first muntu nisimulabanga ko teseranga yadde Kawanga netwabikwata mitwe era mubimanyi mubiyimba choka Bible mubadde wandikibwa tedi ningo badde na Bible mu ebitabo nkaga mmeka mwebigwamu awo nkaga mmeka niyo omuntu abeera nayo for over myaka nga talina mu yadde ekyawandikibwa amanyi
nenga ajita Bible nenga ina abapi tovala abapanje bwe basema ebichami abingi nti omuntu abeerawo n'omupiira ng'obwongo buli ku mupiira nga asokugamba timu ya Chelsea yonna girina yasanya mu 1992 timu yonna kuva ku ya Ferguson Edwin van der Sar Michael Adrian Kalikipo Alan Scholes Ilian Giggs Cristiano Ronaldo dos Santos Xavier Luis Dakunya nani yenkambwe ebyawandikibwa tandika manyimu engero 3 293 tugamba ati abawala bangi bakoze ebyo ebirungi era ebyo bisiru byoyo mubulize 3 buli kiseera kyake bana Bible nezikaddiwa nevake nediba nagulenda ne katalina lunyiririrwa amanyemu kikikaddi ya Bible ajezizika no musana ga Bible yakaddiye naguze endala ne mukakale yakaddiye mpa yenyiriri bbiri abakolistayo balaba Bible ajije najikuba ko utufufu mugerwa kulisima jijeyo jayo Bible yange sime ka ya oluwandiso lwange mwaluteeka wa Christmas eri ewet kalamu ne bayiro yange muzomba tusimba katonda tumumanyi dokimanyi anti kyejo na government they are used to bo becoming used eri embeera tomanya kibi kyo kikoleramu kuvula batata omwe mtukuvu wali era akola nekizibu okugamba omuntu nti omwe mtukuvu ali nakikkiriza era kizibu okugamba omuntu nti olina omwe mtukuvu nakikkiriza kubanga twamumanyira biringa bya buli era ikamba buli bajja nebeso buli wobeera mu kifo nga buli kaseera ye gwabeerawo buli kaseera gwabeerawo batuka ekyane baga mba feelinga kubeerawo okwo abadde ndowooza yazze oba yazze nenga bwoba badde ng'ojjanga bwalumu mpaka zire ennaku tabeerawo ennaku zino mutabeerawo ne bw'oba ng'obeerawo buli kaseera buli omu akutwalanga kasasiro ti omwoyo omutukuvu tumutwalanga ekitategerekeka omulema bw'atambula nti omwoyo omutukuvu yaaliwo bajja bodde basebo katonda asukkako ku buggo bwe tukwata mbu omulema atambudde waliwo katonda asobola okuzzaawo ebiwowoola ebivunze ebyenda ebivunze bino ebyobulemu waliwo n'abeekyaginga ng'omulabira ddala nti yeekyaginze bwekyaginze si mulemu omugga ataddewo omuteeke naye banyabo ne basaba omwoyo omutukuvu tumumanyidde kyova olaba takola mbulamu bwaffe kyekiseera tukwate omunagiro gwe mu biro bino kubanga ye yatuweebwa atutwale ku kaguwa kali akuyamba nako ng'oli kaguwa wali akuyambako kasala kubanga si kyangu okukayitako gwe kuba omwaka akafaananyi ng'otambulira kawuzi k'empiso nga kwotambulira ate okutta obuzito bw'akaguguko akalimu ebikolwa byo nga kwotambulira akuyambako no balansinga banyabo ne basebo mbegayiridde tutereeza amakubo gaffe Uganda amaziga abamaama amaziga netusabire eggwanga lino abasumba mbagolokosa omwezi ogw'10 tulangiridde okusibanga eggwanga lino tukabire Katonda kumulabe kyapanga Mukama yangamba gambe kanisa yange ezukuke gamba abantu bange bagolokoke kubanga waliwo ekijja ekigenda okujja tekimanyi nti waliwo ekiseera kankubulye taata Bible eyogera ku Yusuf nti abata kabaka eyajja nga tamanyi Yusuf bwe yajja atamanya bana ba Isirayiri atamanya Yusuf atamanya bana ba Isirayiri bwe yajja ku bukulembeze Yusuf yali governor emisiri yali prime minister yes bwe yajja mu bukulembeze teyagala kumanya bano mawanga simanya mwajja mutya muri bani aba Isirayiri teyagala kumanya nalyoka abatuntuza ekiseera kijja ekiseera the time is coming kale gwe natuuse eno story ne badde mpanvu muko ne gwagimazeeko ebaddeyo kati tokomaawo bambi sheyalinga nze mbaza bannyo okusheyalinga gyonna gy'obusanze musumbiri abampako kagundi ne bangamba soda ye gwoyo nengamba ate wakafunyuuta kana WhatsApp group gye nakajje so abatambuza amaloboozo bamugazije ku WhatsApp oba mugajje wano ku Expo mukola mulimu gw'amaanyi abasubscribinga mutuwe ku sente bade njogera nonno ngajalo bivuma ovuma abantu bange musumbanze bamba tuisamwe gali gozaki tulanga nnyo Alpha Media tukube bifaananyi tufuna akasenta akalongosa kamera akalongosa studio nga bojja kufaanana bwe studio enyirira bange abana baganira
ale no ndowooza nze oluusi bwe mbagamba ne bagamba neemuyimire naffe ndowooza mwe mulowooza nfuna temanyi era siyinza nakuwaayiriza kozi ffe ne kapeti eno twekwata ffe kapeti nali njagala nze gigula naye nga siimiriddwa twagalayo ne ka esi muneeno nga tokyatuuyana tutuyana ebyaddamu tulaba twagalayo ka esi twagala ebintu bingi mu studio bino eno twagala tandika nakola program ziri live tuteekateeka n'okusinza anyumirwa okusinza tuleeta naddala ono gwe akoze eki era lwolitandika kwolwo sirirya mbiro so naawe amwesunze oba omazeeko story nga naawe weesunga programu y'okusinzaako n'abantu ab'enjawulo nga ne Musumba Loni kwali subscribe nga tekako notification bell notification bell ekuyambako buli program gye tusuulayo notification epopinga agulu kuki ku screen mubeere bulungi for now bye bye Export TV to the world.